abo abasajja abajja okunnona basanga ndi mu kutikka mmotoka mpaakinga bintu ne bandeeta nga tebampadde excuse yonna. Bwe natuuka wano bye wawulira njogera nga nkuba amasimu nayogeranga n'Asane n'Aruuna mbabuulira bwe babalansinga sente okugaba mmotoka amafuta okusindika sente z'omusolo kubanga nze nnyini byo ndi munda ndi musibe mukwano. Hajjati ebintu byonna bigenda kuggwaawo sikola omumanyi bwe mbeera awo owulira bwe mbeera ku ssimu mirimu ngikolera ku ssimu nze nnyini gyo nze bwongo mukwano nzikiriza nkuwa amakaago ate era mbadde nga zimba ku lulwo ne kye baŋŋambye bwe kiba kikyuseemu nakyo sikigaanye nja kikukolera. Okiwulidde Hajjati nzija mu mbeera eno toyongeramu buzito ekya ssente okimanyi Hajjati ssente eyange eba yiyo. Sina ssente gye mbadde nkukisa ate ng'ekyo kivuddeko Hajjati sikiwa nti embeera eno egenda kubeerawo etwawule ne bwe tunaaba twawukanye naye kijja kuyita omwezi gumu myezi ebiri era tuddemu twogere tuddemu tudisikasinge tuyina abaana. Mukwano mbeerera awo nzikakkanyiriza ku busungu Hajjati abantu abali emabega w'embeera yonna tewali ajja kuwa advice yakunzikakkanyiriza mbeera eno wabula buli omu ajja kuteerawo mbeera y'akazito. Essaawa eno bino byennimu Hajjati bikulaga ekifaananyi bulijjo kye nkugamba nti Alina yawukana na buli muyaaye yenna gwe wali omanyiiko. Essaawa eno singa bonna obalaba wano era singa bali mu kudduka eri n'eno naye wallahi billahi Hajjati wadde wano ku poliisi sina muntu n'omu wadde gwe wadde nnusu olukumi kuba sirina ssente. Kye nakukaabiridde ne nkugamba Hajjati nakugambye Hajjati sina kye ŋŋenda kukyusa mu mbeera za bulamu bwange bwe mbadde ntambula naawe. Nja sigala nga ndabirira abaana baffe nja sigala nga nkulabirira mu makaago ne bwe nnaaba siriiyo Hajjati nja sigala nga nkulabirira mukwano sijja kutenguwa kuba kino ekiriwo nkimanyi kijja tuuka ekiseera mungajja kitujjirawo oba OLC mungajja tuteerawo embeera etuwa amazima gaakyo. Ne mukwano jangu nzije mu kkomera. Oba ogende mu ddwaliro anti obwedda abafande bankubira nga balina okutwala mu ddwaliro bakuggyeko DNA Hajjati kati wulira nkubuulire kino. Abasajja baagambye owulira yogera mbu ne bonaaba obimaliriza nange mbu nabo nga bo baagala emiliyoni 8 ku poliisi. Hajjati emiliyoni 8 ezo zaali baddewo eziri oba ezo emiliyoni 15 ze baŋŋambye ze mwagala eza kaashi ennyumba yo ddala yaali badde ekyayimiridde wali mukwano. Ennyumba gye nali nakusuubiza ng'olina nagiyingira mu Desemba kyekyali ekirooto kyange. Bulijjo nnyomba naawe kuva ku biragalalagala obirabye ebiragala byonywa Mama Asumani byakufumbira ne bye munywa ne Hasani obirabye ebivuddemu kubanga wafuuka nsolo. Teri muntu yakola asobola kusobya ku mwana we ng'ali nnomo. Olabye nti mbadde nkwagala nnyo okugamba ng'okuva ku njaga nga mmanyi ekigendo bivaamu. Era onjagala sigamba nti obadde onjagala era onjagala era nga bw'obadde owaana mukyala wo nga bw'ali omukkakkamu nga ky'omugamba kyakola okirabye nti abadde ng'akuwa butwa. Mungu ajja kwolekeza omuntu abadde akwetaaga mu bulamu bwo okusinga oyo akunoonyako nti sirina kumugaana kyakukola kyonna kuba sirina wembeera nina kumugondera kubanga wano we nina okufiira nze nakugamba siri mu ekyo. Kati mukwano mpuliriza olaba kyembadde nga nkugaana era nga nkugamba obulabe obuli mu njaga.
kati nno mpuliriza mukwano. Era mu kifo kyo kubanga nze muli ŋŋamba mbiragalalagala by'okosa bye byakutuusa ku ekyo. Naye muli ŋŋamba nti ddala ali bw'aba akola revenge nti yakola revenge okukola bw'ati omwana wange ddala mba namukola ki? Omuntu gwe nazza mu bulamu bwange ne mwongera n'omwana omulala. Ekyokulala tolina kye wampadde nze kigenda kuggyawo bulumi bundi ku mutima. Ennyumba gy'ogaba ogigabira baana bo babiri gye wanzaalamu ate nga ne bw'oba towandigabye kati era obadde oteekwako kuba baana bo. So kati tolina kye wankoledde nze. $2 million ge baagambye nga nze sibiriimu kubanga nze n'ebyennyumba byo nabadde mbigaana. Baaluganda bange bamikwano baaluganda lwo gwe wennyini gwe wampise ng'oyagala kintu ekyo kihapeninga. Nze sinakyogerako era sinakimentioninga. Kuba tolina muwendo gw'ogenda kumpa gwenkanankananisha ne laavu gye nnina eri omwana wange nga ye mulamu gwe nnina. Okimanyi kyendi ku mwana wange oyo. Ate gwe wasalawo okukozesa afuuka omukazi omwonoonera future. Simanyi mwana wange nti alizaala, simanyi mwana wange agenda kubeera atya mu nsi. Ekikolimo kye wamutaddeko kinene. Kati tolina kyogenda kuŋŋamba nzi kyengenda kuwulira. Nze abooluganda bange be basazewo n'abooluganda lwo mu ebyo ebintu ne meeting nabadde ŋŋanya ogigendamu. Okay? Tolina kyogenda kumpa kyenkana mwana wange. Anti nenkusaba kino wammanga mukwa. Anti uliriza bwombaddeko abama Masumaani obadde tobakuziza nga bali mu nnyumba omwo mama Masumaani mu nnyumba yo nga eriyo. Lwaki obadde nga tobeegattako? Lwaki weegasse ku wange? Anti nenkugamba nga abaana bange Shima ng'akulaba oyambuka waggulu weegatta ne muganda we nga balaba n'omwana wo Hanati nga naye alaba. G'omanya ekifaananyi ky'obadde olowooza obadde ogenda mu nzikiza nga bo tebakulaba. Anti kaakati mukwano n'okwata omwana wange emimwa n'omutu gw'obulago n'omwekakaatikako ku bakazi abali ku street. Imagine genda mu ddwaliro bakuggyako DNA ensi yonna ekakase. Lwaki obisitopinga? Siyina kyensitopinze lwagundi. Kigambye nti kisitopinga naye nkusabye ku lw'obulungi bw'embeera n'obulamu bw'empitamu n'obulamu bwe tuwangaaliramu n'okutetenkanya abo bahasani ababikusombera mu binywa byonna. Olabye obulabe obuli mu ebyo? Olabye obulabe obuli ku njaga? Obulabye olaba amaanyi g'enjaga geego anti waŋŋamba obwongo bwo n'omutwe gwo mugumu nnyo. Okitegeera? Era obeera stede nnyo era nkuleka okole ebyo omuntu hajati abeera ne byayagala mu nsi. Obirabye ebikutuusa okwebaka ku mwana wo? Obirabye? Okimanyi nti wafuuka nsolo? Nze ebintu byanvuddeko kubanga ali tolina kyogenda kumpa kigenda kumponya kiwundu ku mutima. Ekyo kyokka nkikubulira. Akakayumba k'ogamba okuwa baana bo $2 million ge baataddewo mbu baguliremu Nisha naye poloti ye. Baganda bange be bagambye tekisoboka. Babuuze bannyoko banze naabasabye ku ssente. Kuba teri muwendo gw'ogenda kumpa gwekanankana Nisha wange. Tekiriiyo. Anti kyenkugambye kati nze tonnyumiza ebyo mbu simanyi tolina ssente na bizibu byonna byo sirina kyenjagala kuddamu kuwulya kuba byonnyumiza. Teri kizibu kinene ky'olina kusinga ku kizibu kyange kye wantuusizzaako obulamu bwange okufa okuggwawo mu duniya muno ngenda kusigala nakyo n'omwana wange. Kati ebyo ebizibu by'onyumya simanyi olina bizibu simanyi biki byonna ensonga zo nazivuddemu nazirekedde ba mikwano gyange na baaluganda lwo na baaluganda bange. Eruzira gye mbadde nkutwala nga mmanyi nti omutima gwange gugenda kukkakana ng'oli Luzira baŋŋaanya okukutwalayo. Ekyo ne nkita ne mbagamba kati nkibalekedde mwagala ki? Kye mwagala kye muba mukola kati ebyo byonna bivuddemu nze kuba nze ewange nabadde njagala kimu oyingire komera nga simanyi bwe nkulaba ng'oli bweru kyobadde otuusa nga ndi mu nnyumba bw'omanyi obutyozi bwe bwankoze nga ndi mu nnyumba n'ondekamu kisenge n'ogenda ku mwana wange ogutali mulundi gumu ogutali wano n'olyoka oŋŋamba nga bw'ozuukuka ekiro toyagala kumpogganyiza bintu ompa respect ondeke nga neebase kyova olaba ŋŋenda mpolampola ng'ogenda ku mwana wange kumwegattako ye respect gy'obadde ompeeyo.
Manyi ozuukusa ogenze kusaala manyi ogenze kukebera mmotoka ziri wabweru ng'ogenda kwegatta ku mwana wange nga ne mu kisenge mulimu omwana wo wa siniya fo omukulu ddala oli muntu olaba amaanyi g'enjaga bweru omusajja gwe ku luno wandiwoleredde n'ova ku biragalalagala ne wennandikubiranga bwe kitagenda kuddira n'otaasa ku baana bo b'olina abato Kinyamaani n'agamba nze nali simanyi nti hajati omanyi bbaawo nti munyi wanjaga okwemutundwe abantu nga bwe batuukidde okutegeera tukyalina kitiibwa ki okyalina kitiibwa ki gwe agenda ku musaalo ku mizikiti wali nti osaala lwaki enjaga ekuyamba ki sigaza miliyoni 10 ng'omanyi nti zizo zikutte ku puresha ekunywesa enjaga kunywesa enjaga kwawona kwasembayo ku nsi anyimbulira nsonga kyekunywesa enjaga giŋŋambe odidde abakozibalina nawe nekiderevo zaabwe byebibadde nga binyumbya ndi mukazi wa kitiibwa ndi mukazi wa ttendo ngambala ntana omusajja afaanana bwatyo ngamanyi bbe wange agenda kukyuka nga simanyi na biki byokolera mabegeera nakusomire butagenda luziro olwokuba nasanze omwana wange nga tali lubuto talina siriimu nenkukwasamu naye ndi fasti kwerabidde musajja ndi fasti kwerabidde ali kati tolina ky'oŋŋamba nze ensonga zo nazivuddemu nazirekedde baganda bo na baganda bange na mikwano gyange nze sirina kyenjagala kuva gy'oli ebyo ebyokumpa akayumbako kawa abaana bo gwe wabiteesezzaako simanyi ne balooya bo ne basista bo sirina basaba kusaba kintu kyonna sente simanyi miliyoni 2 ze baasabye tebinkwatako bya baganda bange bo bagamba noono omwana gwe wobadde okuluusanya afune obwenkanya oleka otya abakazi b'olina nekintu kinamamondo kiwunya emabega ekikufumbira enjaga kirowooza kyafuna nnyo kiri ku mukuwa butwa embwayo gye nabadde njagala esooka emala okulaba ng'ogitaddewo awe waka ng'oli luzira buli kimu kyonna kife kubanza wakiri ababone bw'obandekera nsobola obbalabirira nina wenti kyekikumi omwezi eyo embwa ekulungira obutwa ennaku enzibwe talina bazadde nga gwe wafuuka muzadde waayo etunuulire gwe omuntu mu kifo kyeyandikugaba kino kibi tokola kino ekutunuulire naawe byobadde oyagala nange nkole nkutunuulire otugwe mu bulago otugumbule kuba ekyo ky'okukwata omwana wange kibadde kiwedde obadde ozzaako okukwata jambiya kututema ago ge maanyi g'enjaga naye kyoba omanya ago ge maanyi g'enjaga anti wuliriza nkwa odira ky'omukazi atalina abazadde kugamba nti kanzirukire wano nakufumbira ebyokunywa nawe n'ogamba nti omukazi oli yanfumbira olaba ŋŋumidde ebbanga lyonna biki byonna nobera n'omukazi ow'amagezi bwe gatyo nga togenda mu kyoli tagendayo era nawe n'ogamba nti olina muntu ewaka abakazi fe tufuula abasajja baffe okubeera strong mu maka okubeera ki kye bali omukazi ng'alina obwo ng'ategeera yagana bbaawe nti kino tokikola tekino tetukikola kino tikikyamu kino kiri bwe kiti ge maanyi g'omukazi ewaka naye oyinza otya okukubira omusajja w'enjaga mwaka ku mwaka oba mukazi ye singa weebakakoko ne ku bibye n'akitegeera kati sebo weesootingi nze nawonye enjagayo mungu yakundaze okusiiba kwange kwe mbadde nsiiba wano mbadde nsiiba nga neegayirira mungu akuwonya enjaga kyekibadde kinsiibye enjala awo wooba otegeerera we mbadde nkwagala kati kyenjagala era yongera nsiiba mwami wange afuuke ekintu ekirina omugaso ave ku biragalalagala nga mpulira nfa nina kizibu kyekyali kinsiibizzaako enjala nze mu duniya muno kati mukwana ekirala kyenjagala okusa simu yange sirina kirala kyenjagala kuwulira kankusabe ekisembayo nga bw'osiibye n'onsabira ku Mungu ajja ate ne bwe kinaaba tukimaliriza nze naawe ne kiggwa mu mbeera